Laba Olutalo Pastor Bujingo ne Susan Makula bagobye Grace Can ewakawe n'omwana we byonna bivudde ku bigambo era ebisinga ngenda kubeera nga mbikuleetera mu maaso awo byonna kubavudde okubeera nga bamufubutula. Abantu beebuuza nti Grace Can kisiraani kye kimulondoola. Olaba Susan Makula ne Pastor Bujingo bamugobye azaako ki? Byonna mbikuleetedde mu maaso awo. Kadama bulijjo aweereza Eddie Kenzo ssente alaajana avuddeyo yeekubidde omulanga oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okuyanjula Minisita Nyamutoro Fiona nga person we era nga bwe balina n'omwana obujja naye ne bumukwata bulijjo agamba nti Eddie Kenzo ye bbaawe era nga bulijjo buli ssente z'akola mu kiyumba azimuweereza butereevu nnyo. Byonna nnyina kubeera nga mbikulaga mu maaso awo n'ebisingawo naye nga wasuze otya asibetya gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment tewerabira okunyinga notification bell obenga notified brenteka video empya. Hello my dear clients, jana airport pick up wano nga nkulamuze emmotoka gye nkimiramu ba clients bange nene bulungi nnyo nga bw'ogiraba ate nga nnyonjo. Kitegeeza ne bw'obeera oyagala okukima omuntu oba muzadde oba omwana wo okujja naye tukunone naye ku airport kisobokera bulungi nnyo ddala. Munnange emmotoka nene bulungi ne waba oyina emigugu emeka gyonna gibeera gijaamu. Ate nno ffe tukubeerako n'ekimuli kya bwereere okukima ku airport, kubeerako ne free wifi ate nga kubeerako ne Songa ate n'ekirala tukyusa ne ssente eza buli currency tebulaliikira okomawo ne ssente zongolooza bajja kubba nti oba engeri gye bazitimamu ku airport mu banka muneffe tuzikyusa nga tezitemeddwako. Tuzikuzuulira omwagalwawo gwena wenna alina omwagalwawo ng'akubuzaabuza tokyamutegera olowooza oli omukumbe muli bangi munnange tukuzuulira omwagalwawo. Twesige enamba yaffe kweli ku screen yo inbox. Nyongera okubajjukiza nti surprise tuzikolera ddala bulungi nnyo nga bw'okiwulira awo nga ngenze kola surprise ku mukolo era nga bw'ondaba abantu babadde basanyufu babadde basiimu nnyo nga bw'okiwulira babadde welcoming. Nyongera okubaza ba clients bange ab'e Saudi Arabia mwena abampagira n'ensi endala nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala era awo tenga n'ekirala nyongera okubajjukiza nti osobola okututuma ne tukutwalirayo ebintu oba okuguliza omwana we ebintu oba abazadde bo. Ate nno wano nga client wange antumye ntwalire omuntu we gwasinga okwagala nga ntumye mutwalire sukaali, muceere, sabuuni era nga bw'obirabaawo munnange naye nitutuukayo bulungi nnyo. Client nasiima nasanyuka bulungi nnyo mbeebaza nnyo mwena abampagira. Nyongera obajjukiza nti tukola ebimuli bya ssente bya ssente nga money bouquet, money tag, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Tusiba ebirala by'oku mikolo ng'okwanjula nneka okukyala birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Nebaza nnyo ba clients bange abampagira. Tukola surprise eza buli kika ne delivery. Tugenda kutandika ne Kadama alaajana nti ye ebbanga lyonna bulijjo lyakola ssente abadde aziweereza Eddie Kenzo avaayo atya n'ayanjula Minisita Nyamutolo mbwera nga balina n'omwana. Byonna njagala obeere ng'obyewulirirako ate oluvannyuma otuwe endowooza yo mu comment section awo. Ebbanga lyonna amanyi ayogera ne Eddie Kenzo era Eddie yasooka n'ajja e Uganda. Mwana muwala yasooka n'ajja e Uganda ng'akoze contract ye neggwako n'ajja e Uganda alabe Eddie Kenzo. Eddie Kenzo n'ateekawo embeera n'atamulaba ninga bambi amuteekamu akasente ke konna. Wabula yawulidde bubi nga Eddie Kenzo afunye oyo omukyalo omupya gw'alina Minisita Nyamutolo ono n'afuna ebbuba. Kati kantwala omukisa guno okuwoninga mwenna abali kuno. Baana mmwe mwana gwe kino njagadde nkikolere wano nyambireko abalala bali mu zifeeka account abantu bano bali mu zifeeka account wakuli 7 mwamulirako owasana eduga mwamulirako mbadde singa sibaagaliza mbadde nja siriko omwana ono abadde ajja kumpa ssente ze z'okuzuula emitwalo 3 private kubanga omuntu gwe tugenda ozuula serebu tayagala muteeka ku mutimbagano. Mr. America saagala muteeke ku mutimbagano. Eddie Kenzo naye mutaddemu ssente zange nnyingi saagala bimanyike. Kati ate nalabye afunye omukyalo w'ekitiibwa oyo minisita ne mubuuza ate ono nanziramu naŋŋamba nti oyo just mpisaawo kintu kyange naye simwagala. Kati baana mmwe ono njagadde nkiyiseewo mwenna abali kuno nkiddamu kanziremu bulungi. Mwana gwono si Eddie Kenzo kantwalina omukisa abali eyo nga mumanyi mukyatinga ne Fiki Famayika, mumanyi mukyatinga ne Chris Evans, mumanyi mukyatinga ne John Black, mumanyi mukyatinga ne Hassan Nduga.
bagenda kubabbeera babazze bababba nekinnuma ne ku live eno kati kuliko ali awo kuli Sevaniza amusindikira message agonze eddoboozi mukwano nkwagala akayimba akaddako kako jozi we bankuba ennyondo ensi yakaaba naye nga nkwagala kati ekivubuka kiri mu inbox yo kigonze eddoboozi kati mwana gwe omuntu n'atakubira ku video call n'okola contract yesooka n'ogimalako n'egwa wali nodde e Uganda n'otasobola mulabako zino fake account era babalimbye ennyo baanammwe kati bambi oli mu ntiisa akasente konna kati kankunnyonnyole Eddie Kenzo ne ku page ye ne baadimini bennyini oba n'abamubeera ku lusegera bamubalwawo okumufuna kati ate gwe okyatinga naye bambi ng'oli wa mukisa gwe ali e Saudi Arabia mwana gwe bw'oba ondaba nkwegayiridde nnyo kakasa nti wabbibwa ono tabangako Eddie Kenzo tokyatingangako na Eddie Kenzo ate tolikyatinga naye wabula zino Facebook account ne fake page zonna kwe mufuna ne mutandika okukyatinga ogudde mulaavu n'ekifaananyi kya Eddie Kenzo talina budde bwo era tabangako na budde bwo era tokyatingangako naye kati njagadde nkwanjulire wano n'abalala balabireko abali mu inbox nga muli ne basereebu nga mumanyi bebbo temunyumyangako nabo gwali mu kukyatinga ne sereebu oyo gwolowooza nti yeye si yeye oli ku fake account wabula bakulimbye owaddeyo akasente bwagonze eddoboozi bwagira n'akuyimbiramuko n'akayimba lave eno ebintu byo era mbunoono buli wabadde amunyiza nga amusindikira akayimba ogenda kunzisa ate okimanyi oliko poliisi kati ono yagenza okulaba ng'oli poliisi ate yennya namutoolo kati mwana gwe abali kuno mwena mbeegayiridde mugezeeko okulabuka bambi tubeegayiridde nnyo akawunti zonna ziri feeke ze mulaba mbeegayiridde nnyo teri yayina budde bwo ng'oli eri oli mu kukola sigambye nti no toli muntu oli muntu wagenda kukola naye mulimbibwa nnyo akasente ako kannumye kyokka ekyo kyosembyeyo okukola kyozze kati kyewali soose singa wajja n'oŋŋamba naye wali ŋŋambye nga tozze byakuzuula ne ugamba mukwano oyo si Eddie Kenzo mukwano nkwegayiridde nnyo kati bwe buzibu obuliwo obwo bassebo ne bannyabo ono akasente kangi ke balidde bambi mukyalo ono annumye nnyo bambi ge mazima amatuufu era n'abaana balina ennaku mazima ddala okwata tesene nomanya nti mbu Eddie Kenzo ankwana naye bannaye kale nze ojja ondaba abantu abagula bifeeka akawunti ne ndowooza tebalina muntu gwe basobola kubba naye ate kati yamukuba sente ndowooza nnyingi bane bakadaama abantu abo banembo basomeseza ebbanga tubayogambye ebbanga tubanyonyodde ebbanga ddene abantu tebawulira kati buli ali kuno essaawa eno kantu olw'omukisa eno topic sigizza oli ne bwalijjanga ngamba nti John Black ndi bubi yampadde n'ebitundu by'ekyama si John Black tetugizza omuntu yenna addamu okundeetera kikeesi mbu bambi banaye ndi wano eno fikifa maika ndi bubi yaŋambye musindikireyoko kasente nja kukukuba gwe bambi mutuyambe tubeegayiridde akasente akatiisi mukatuwe kale kakwata okampe nguliraamu soda kuba kati ono nefiiriza abadde akansindike kati saawa eno mugire muzuule nedda saagala kukulimba njagadde ndeete ekintu kino kansubire nti akasente kukobadde ogenda okumpa okasevinze bulungi manyi kwoli ondaba sente zeezo zisevinge omanyi nti ozibusa amaaso mbadde tekyalikoze mawulire ngozze wane ate omaze nenkugamba nti si so maaso awo ngenda kuteekerako amaloboozi ge owulire engeri gye yannyonnyolamu engeri gye yawa Eddie Kenzo ssente obulumi bwayitamu oluvannyuma lw'okwanjula Minisita Nyamutoolo Fiona obujja bwawulira essente bulijjo zaamuweereza n'ebirala bingi nnyo saba teeka endowooza mu comment section ate munnange tulabe gwe ki magezi kigoomuwa empola mulomazi nga wasiza kyegeera nga wasiza so kintu ekyo nekinduma yetabadde akola ki era nekyo njagire naye nagamba ate ebintu ebyo nze si bituufu ate just ndina byanga byenjagala kuyisaako ate oyo mukazi wa kitiibwa ate kana nange ndina byembadde njagala kukola ki kuyisaako nga nze ng'omuntu
siri mulaavu naye just ndi nebyange byenjagala kuyisaako. Ngamba okay, batu bonna wadde ndi awo nendaba lukukola ki ali ku TV banya agamba ati oyo mukazi wange biki netudde eno netuza mu byokwogera nangamba ati nedda ati nze ati mu kamera njagala kukola kikakasa bantu oyo mukazi wange kumbe si mukazi wange kubanga ndina byenjagala kuyisaako nekitegeera. So I'm confused. I'm confused. Erinya sigenda kunanka kubanga kyobola mbadde mbikipinze private. Okay. Badangamba bamwita badda erinya lye bamwita Dikenzo. Kitegeera. Bati bwe nagenze kuraba ebintu nebikyukamu. Okay. Kale, biru katufune ekigambo ekyo tuleke nga tukube essimu nsembyeyo Jumanji. Yeah. Nisa Amerika jebali. Ayo nga tuvudde tugenze mu lutalo lwa Suzan Makula Pastor Bujingo okugoba Grace Kani n'omwana we byonna ngenda kubeera mbikulaga maaso osagala mbeere nga nkwogerera njagala obeere nga weerabirako naye nga olowooza Grace Kani buzibu ki obwamuviiriddeko okugobeera nga agobebwa ewa Pastor Bujingo ne Suzan Makula ababadde bamuadoptinga njagala obeere nga weerabirako ate omala otwendowooza mu comment section. Joland. Grace. Wanji. Mama tokaaba mukwano. Nze sobola kukwaba. Who is this? Joland, right? Joland onjagadde ebbanga lyonna kyokka nnyina akatego ke nagwamu emabegaawo nga siwaana budde abaana ba Joland ba Akram ba Janat president nga sibabudde ndi kuguno omuzina guŋŋamba. Oh my god nga ŋŋamba kuba t-shirts wadde tetulina ssente tugenda kukola bwe tuti shegende mu maaso nga buli kye ŋŋamba mami Makula ogenda kunnyamba wano ne wali nga mami aŋŋamba yes I'm gonna help ne ŋŋamba baganda bange ne ŋŋamba mami kino ne kino nkirina mami this is kumba omuvubuka aweereza mami ebigambo ebibi ne muzeeyi taata wange bebamanyi abanzaala nga ndi mukulu ne bannyamba maama wange ne muzeeyi teri kyennumanga ekyo Kirama ki ekyo? bakabi we bali bagenda mu media ya bagenzi ne bagamba bali eri kyokka I didn't know nazibibwa amaaso. Sorry. Mwe abange binalina okuva edda. Grace. Nesibawo amakulu. Grace. Nkuwulya taata. Manyi nze nina moto yange egamba. Mami. So they want me to cross my concert? Bagala concert yange. Really? Kiruma. Kubanga ekyo twakiteekayo kyaggwa. Just be strong. Buli kimu kigenda kutambula. Look at me. Labe enkovu. Embazo zonna. Mbadde simanyi nakumanya. Kubanga saakugamba mbadde nnwana nzekka olwo ne muganda wange Isaac abadde tamanyi. Abo bannaaye. Kakazi kattu akatalina n'amaanyi galwana. Era omwana oneebaliza oyo omwana Vianney yayimba bangenda kwagala gw'ofensi eno. Kubanga ne katagrana Prince kuba yajja n'atwala omwana we nga bali mu mukuba bubi. Sorry. Ane nze mbadde simanyi naye ekintu kye balowooza tekigenda kusoboka. Grace one. Look at man, just be strong. Buli kimu kigenda kubeera. I can't cry.
Wano Grace Kane ng'ali mu kunnyonnyola engeri gye bakasuseemu ebintu bye n'omwana we byonna ng'ali maziga meereere. Dr. Sefuka agezaako okumugumya naye nga byanaku nnyo byanaku ddala. Grace Kane ye ng'omuntu yeetaaga ssaala. Waka wali we wajja Grace bakasa omwana wange bweru n'ebintu byange nga yennyini gwe walaba big brother wennyini wamwajja. Don't ask me too much. I'm not okay. Yoyo kati mutande munda because they assaulted me badly. Omwana wange ne bamukasuka ebweru, then taata we yazze ne prince we yazze yatutteko mwana we. Tuli ku poliisi naye we bamuteera Sefuka olwakikubidde kubanga Sefuka mbadde nsaba bw'oba osobola don't record me now naye mbadde njagala kusaba Jovan ajja wano wendiye ozaagala mbeera ku saidi yange ate amazima agamanyi owulira bo bakabi balina ba opafambu bani Sefuka mbadde nsaba can you come at Rudu Christmas Alarm police station osobola okujjawo musobola okuvuga ne mujjawo Sefuka. Finally, wano ng'omwami Grace Kane gw'abadde akomplainingako mu vidiyo ye emabega gy'envukuwa ng'avuddeyo n'annyonnyola what happened ekyabadde ku ground n'ebirala bingi nnyo binyuma obyewuliriddeko naye ng'okusinziira ku biki ebyogerwa bambi Grace Kane yandiba nga aliko ekikyamu yeetaaga ssaala kubanga byonna olabira ddala nga tebigatta kyanaku nnyo kyanaku ddala beera nga weewulirirako ebintu okitegeera nasirika kati twali tuli Masaka nitukomawo ku Sande twamusangawo naye nga vibe ziri muziro naye nga gwayogera kuba batanyedde vibe ziba muziro nabeeramu awo paka ssaawa nga 6 kati amukagala nga nesitegeera kigenda mu maaso kuba kati nnogerako mu saaluuni nekibiki kale ne ndaba ng'ensonga ntuufu nenfunayo kasente nenkola kinenkawenna kamuwa yatumizaawo ebyokunywa akabeera kadde kajjudde ye tebatabendagenda omwana nga abiisa abatwale mu maani nzitakifaako nengenda ku show nemukubira nemuga Grace tojjanga bukyali kuba saagala oyiteeyite mu kubaala kwebintu kwetukoze ekyo kwetulanzi kya Steve nja kujasanga 6 kubanga nimira 6 kifundu ntika twali tuli kusonga twakalandika ssaawa 4 nga siwuubye mu bantu nga Bible nga wajja wafuwa bwazina biki kati nanyini webbala napita nga wafuwa abantu sente bano abayimbi ebya live band ekitegeera nga batu bonna bamutunuulira nanyini sona nanyini bbala nampita nanga naye omuyimbi wo ngaali mutuswaza mugamba afune watuula alinde ayimbi ekitegeera nemuga Grace otuswaza jangu otulene emabega nanga kangereri mu VIP nti kali yali akangerera kyanga 3 nga wulyo baga stage nanga kakati njalope balance oyo kubanga njagala nkulya abaana bazina ebyokunywa simanya nange watu bamanja banja bikimbere nga ntudde wali nga wekitegeera ggulu nga omanyi weyeegonzi nemugamba oki nengira nezijalo nenzima nemuga naye oyimba 6 kitundu okitegeera naye naakazimuwa nga ziri ssaawa 4 eddakiika nga 3 najja nanga banjagala kuyimba nemugamba okuyimba ki ngenze njagala kgenda manyi siri bulungi biki nemuga toli bulungi nga badobere wange ng'oli mulamu nenjako wayaawo kitegeera nemuga nedda Grace oyimba 6 kitundu tosobola kuyimba nga mulimu abantu 8 nagenda wayita eddakiika nga 4 nagenda okulanga akubeyo yampitako ng'atamumanyi n'alumba stage n'akwata microphone ayimba nenoonya biki kati abaana ne bagaana okukuba ebivuga kuba oda bazijja wange nebaga muyimbi tasobola kuyimba saawa eno mumulekete mumukubira natandika eno bandi tebategeera beefula bakyali bange ne babyo baganyira okukuba naye nakwata microphone nezimyotinga namyotinga microphone nenyera baka stage kubanze nali nswala n'okudda eno mumaaso abantu okudamu yajja yali akutte eccupa ya olubbiya wa waiti yomutebatya Siminoff yakasuka eccupa ya Siminoff nekutama bwe bati nebwe yaliwo naga muswazi otakisiraani gwe nakasuka eccupa nekutama bwe bati tegera kati nakwata akatebe ajja akankube nemusindika bwe namusindika nagwiri naye bajja ne bamukwata abantu natandika okubagira ne bamufumya ebbala kifumi kati
Tumanyi bulungi nti omuyimbi Henry Mwangi y'omu ku banfanfe ba Grace Khan, naye twafunyeko side ye ng'ayogera ku biki ebya happenings kugenda ku poliisi. Grace Khan obusolosolo bwe yeekoze n'ebirala bingi nnyo bannange binyuma obyewuliddeko, olaba ne mukwano gwe bestie we naye amuvuddemu n'abeera nga tali ku side ye. Agamba Grace Khan yeekola ebintu ebitategeerekeka n'ebirala bingi nga bw'ogenda okubiwulira. Bannange Grace Khan aliko question mark, weewulirireko ate tube nga tweyongerayo. Tebalina kyebalimba yekola ebintu ebyo enkadde nalowooza nti noye ajja kubeera nga kati omanyi Grace yamukwano nekirabulwa mukwano so takola loozi kutulawo munne amubeereddewo kuba abakumanya ajja okufuna omukwano omulala tegeera kakati abavubuka bateeka okuba tebalina kyebalimba kyonafuna kuba Grace yabeerako nange wanema wange ajjukira ebiseera omwana we byeyakkira omuliro kati yali abeera nawange omwana yajja by mistake omwana bwe yajja by mistake Grace n'atandika okulowooza ebo twamwokyeza tugenderedde okitegeera n'atutabukira waneeno era n'avaawo n'agenda so nga ate yali akunubeerawo nekijanjaba omwana naye yalokoza omwana twamukuza yaliwo ng'ekyana kye kyali kito kibebi nekikwata mu muliro yatuula yali atandisa otambula kati yatuula mu mmere n'atuuzaamu akabina Grace naye yali mulwadde ebiseera ebyo aliwo najja abeera wano nga omanyi pano gwomubeeramu naye era yavaawo tutabuke yakubanze tetwayomanya yavaawo akabuke ngalowooza waliwo babana bekera nabo waneeno ngaagamba balagajjalidde omwana we ne bamwokya aleetaawo. Era ku nsonga y'emu Grace Khan yonna okuva gye byatandikidde ng'avuddeyo naye nga awanda muliro ng'ebigambo ebimuvaamu si birungi yadde n'akatono n'obusungu alina bungi okusinziira n'abantu empita gye bayiseemu omwana we nti omwana we agenda kuba malaaya nga maama we ebiki n'ebigambo bingi ebiggwa mu koweyiro. Njagala obeere nga wawulirirako conversation eno ate munnange w'omala otuwe ndowooza mu comment section okuva wawulidde video okuva gyetandikidde paka nakati we tukyali. Doctor, good morning. Very good morning. How are you? I'm trying. Nagabamdayo. Nalabye ebintu biri serious n'engamba kubanga because nze mu kusooka nasooka n'endikodinga naye nga ngamba biba serious I can push a voice naye nembireka saabiteekayo that day ndowooza naawe wakiraba kati today yesterday nagenza olaba Guy akola interview yekilingaga adidde omuyimbi we oli gwe wali okolera challenge n'ebichallenge byo byonna bideletingeyo okitegeera gwe wali okolera olabye sefuka abantu mu nsi eno bwe balina emitima emibi olalo nabeeranga n'ababaana nga bankozesa the users baali baagala mawulire bakushinga ennyimba zaabwe. Yes, no, I'm very hurt nti mpulira nga nesho like actually yali gamba mbu Makula yangobye we Makula tyanangobako we kubanga ne sente era yazisindika zennyini ez'abasiba. By the way, Sefko kyenjagala okkaatirize mbadde njagala nnyo ebintu ebyo osobola okusooka n'obideletinga kuba baagala relevance bino byotaddeyo naye n'obisigaza ku poliisi tafunye bwenkanya kuba bawaddeyo sente oyo Guy yataddeyo enguzi. Zikyenteesa I want you to talk the truth. Nze sigenda kwogera because ekyenteesa kiri bwe kiti buli lw'osirika oba media validation bali okwonoona erinnya lyo yet you also need justice. Nze that's ntaddeyo eyo paati yokka ebirala sibitaddeyo ebyewakiso kiki taddeko eyo paati ng'ogamba you need justice okitegeera kubanga like it or not abaana gye bakomogenda mu media Grace you have a name to protect lyozimbidde ebbanga bwaba bali mu stanti zaabwe nga bagala relevance they should know that omwana wo
bamishandolinga kitegere kansubire mwe nali kubena byotaddeyo tyo mulimu linnya lya Prince Oma wewe nawulya mwe linnya lya Prince nga Prince naye agamba Grace ate kati mutadde mbina ebintu kuba yanona omwana ekiro omwana wange bamuyisa bubi ate omwana wange yesa mjulizi nambe naye asobola ddogona muto asobola okwegambira kati nti nagamba yo Steve Uncle Steve temukuba mama wange baali bakipanga dda nze nga simanyi kuba nze naba mama wulire ge baali baagala mbu simanya wefule mbuwalwa nyina audio mayimbi waffe afune erinnya nzisalwanako na audio tovula abaana bagamba oba abantu bagamba mbu simanya mulimu stand nze sisobola kukola stunt n'abo basiru kubanga baana bato I cannot do a stunt with them so I can't but keeping quiet is deadly yes it's good sometimes but again at the same time chibi kuba bo bali eri bagamba Grace mubi Grace tayambika nasoka laba buyimba gaye musabe namba ku TikTok kitegere najipereza basoka kola buyimba nga batekamu ebifaananyi byo n'ebyomwana wo nga bakuweereza obuyimba bubali tebayambika biki gonyegere badde nsaba live zonna nja kujja ku live zo era nja kubeerako nga nsirise wabula njagala obaasamire bagambe bantu mwe najja nawako okumala mwali mwagala stanti nga muli mukwoza munnammwe abakolera agayimba gammwe musimanya mwagala promotinga muyimbi wammwe making sure tomentioning alinnya lye namugamba gwe muvubuka gwe Steve mwakute munnammwe ne mumukuba ng'omukolereko erinnya mwandikoze ekintu bwekityo nga mulaba alina concert muwoza mbusimama makula bono bali mu biya mbu tumanya tuli mu pushinga concert babulye tewali osogedde mbu tewali bali mu pushinga concert kati waliwo abantu asobola pushinga concert nga we bamuvuma waliwo asobola okupushinga concert we bagambye badde bewolereza bakimanyi kyosobola okubakola bamanyi kyosobola okubakola badde nsaba ogamba oyo mbuuku naye bantu mwe osobola ogamba bani ba tiktokers gaba ngenda gamba tiimu yange yona nejje everyone is going to be on your side nze lwaki sigenda kwogera because saagala mami andabe nga tosooka kwogera leka tukulanire olutalo nabo we balwana kuba kati ate gwolimuka gwolina kuvaayo nga ne concert ewedde nja kuvayo nga ne concert ewedde bagambe baana mwe mulina emitima emibi mwakutya munama ne mukuba bwenyaali mu ddwaliro tasaadde okwogera right now olwokuba yagaana okukola stanti zammwe ze mwali mwagala okukola naye simala stanti muyimbi wammwe simala omuyimbi wammwe muve ku munnammwe ate mumanye muli tuli mu court ebbaluwa z'abasawo zonna tuzirina reference eriko gwe Steve Olusmala Lutalo nawe Budula katolooza mbu wadduse nnyo obudde bonna ate bwe mutulemerera tugenda bateekamu abaana b'Egaza bajje babakube namwe mufirigo obulumi Grace bwe yafiirinze segera nze manyi abaana ababategera abalala ba tiktokers bagenda kweyungako oba kimanyi step oyogera nnyo fine naye toyogera kintu kitali kituufu anjogera mazima era nze namaze olaba ebintu ebyo binabikodinga namazira nti biri serious nga ndaba bakuba bakuteeka wansi olina concert bataddemu ebintu byomanawo balaga nti oli muntu mubi nze nali mbaddeko naabo kati ku Facebook yonna ndaba bitambula naye nze bwe ndaba bajja ne bakomentinga ekintu ne bayita omwana wange mbumala beera okuweerezeka n'akantu n'omwana we waanaakula can you imagine agenda beera mala this is why I don't want to risk this nasiriseemu katono sefco just kulowooza ndina ku hotel osegeera I just wanted to think can you imagine abaana bannange gwe totyaleka tukulanira olutalo kubanga ojja kusirika abantu bakitone nti Grace mubi bakugabikulosa ti boza lwaki bafubye nnyo n'okukola interview babi nnyo interview nga 3 nga bali ku ggwe babi nnyo they were users all along. The safe my home was in Buloba naye ntulano nenkaba nengamba omwana oyo yangamba bulungi we can be staying here for like baddewo omwezi nga gumu nobeerawo nga wetupushinga concert kuba wano kumpi Buloba is very far oshegera so I tried as a brotherhood n'omusango sigenda gujjayo tugende ne mu court safe komwana because bo byali babizanyire mawulire nga babyagala
bwekiti ensonga ya Grace Kane nga tugiwunzise katukomekereze n'ebya Asha Kama olw'ensonga ya taata w'omwana obutamuwa buyambi okumukolimira akomerewo mu kibokisi engeri abantu gye bamuwaddemu amagezi ag'enjawulo abamusabudde n'ebirala bingi nnyo ebyongedde okuvaayo. Njagala obeere nga weolabirako ate munnange tulyoke tulabe ki ekiddako. Gwe Asha Kama ekyakutuuseko Asha Kama kikugwana ate siraba omuntu agamba Connie sees fire. No, omwana oyo lwaki mukoledde vidiyo eno yambulokinga naye manyi ejja kutuuka ku by all means ojja giraba naye olubadde ojja giraba. Akaana ako nga ngenda sinakaana actually she's a woman kubanga omuntu wo having wogenda ku university nosoma degree, those are 3 years, nogenda simanya n'otunumiza wakolako ebwebu like wakolako like ngomaze okusoma n'okolako mu Uganda emyaka 2, then you went to Saudi Arabia emyaka 3, then you went to Dubai omwaka. Mukwano oli mukazi mukulu. Asha Kama navayo wano ne mukolera lwaki mukoze video eno navayo wano ne mukolera video like abantu bali bajjanga bamugamba Asha Kama jolubuto mukiri mu kamera Asha Kama jolubuto mu kamera munange Asha Kama oyo abantu bamugamba video nali ziraba nga zibazeyo like 1 month 2 months wezi kati Asha Kama agenda akola ki afuna complications nshinga ajja ku live nga anyumya nga agamba nti olubuto lwe lumumazeeko sente like spending a lot of money ku robichi. Nkaze ng'omuzadde I felt bad. Nezya ne mukolera video nemugamba Asha Kama video jeri ne mukolera Asha Kama video ya by olunaku lwennyini ya hitting 5,000 viewers. Munange bwe namukolera video omusiru oyo ng'agenda akola video erina ku page ya Ankunda, if not so if I can remember it's Ankunda nga Asha Kama agamba kale nolaba oli nakukolera video nga video tasobola na having 45 view tasobola kugwenga 45 viewers. Who told you that some of us TikTok feeds us? Ani yakugamba mu bwongo bwo obutini? I saw how obwongo bwo buli obutini ennyo totegera kantu gwe nolowooza nti fenna tufeedingirwa ku we are fed by TikTok. TikTok does not feed us. No. Abamu tujja ku TikTok for just by the way to pass time. Nalaba obusiru bwo namba zo zikugasiza ki? I was going to reply you within that time. Nina gamba no, let me cease fire. But right now kuchakutuseeko kikugwana. You deserve it. Ani yakugamba nti fe abamu tuli ku TikTok kwe tulia? Tetulia ku TikTok. No. Buli kimu ne wetunuzaamu kamera, buli kimu ne wetunuzaamu kamera, buli kimu ne wetunuzaamu kamera. We all have problems. But we are not crying babies all the time. We are crying babies. We are yearning for camera. Niyo kwa blikasira no yearning la camera. You all in the camera. Omusajja nsimanya mwana mutana bindi ya mwana simanya dje mu kibox. Why are you casting him? Wali otunula wanga obikula amagulu go okuyiwamu. Omanya abantu abazadde abaana abantu bazaala dda nedda. Bazadde abamu bawerera n'abaana be batayinaako Luganda. Be batamanyi. Abawala gye bali eyo abakazi gye bali eyo nga bazadde abaana nga baba single mother nga balabiridde abaana bange tole musanga mu kamera nga she's shouting. Kyekyo kulekanya. G'omunene w'eggwanga. Why are you shouting? Abantu baweredde abaana ne basoma ne bafuna zi masters ne bafuna zi degrees masters zi PhD basomye ku sente ya single mother gw'olina omwana omwokyasabiriza ne pampa. Oshajja n'osabiriza obugoye bw'omwana. I looked at you after birth n'okuteekayo posting osaba obuyambi bw'abaana. And people would like abaali bakuleetera obuyambi ng'obavuma. Ne ngamba oba kana akaana kasiru. Actually toli kaana oli mukazi. Ne ngamba omwana omukazi musiru talina magezi. Osaba obuyambi toyina buyambi wootuukira okusaba pampers. Nga n'omwana tannaba kuweza even a week. N'osaba obugoye. Oyina kyayina omwana internet baby tulabyeko wano ba internet baby naye nga family zaabwe beesobola nga mbamuzalidde mu kamera naye nga family yeesobola naye bwa buli kimu n'okiteeka mu kamera obwongo bwo ofeedingira ku bwongo bw'abantu balala nti balina kusooka kuteekako okuwayalinga bwongo bwo ku bwongo bw'omuntu obulala gw'okutegeera okwogera
Nobera mu kamera ngo buli kaseera olekaana. Why are you shouting? Abantu bazadde abaana nga talina amukwatiddeko n'amulabirira n'amwambaza ne babambaza ate nno so omu gw'olina kamu nno k'okyakaabirako. N'abantu abali having the sympathy ne bakuwa oyogera bubi. You're indisciplined. Oyogera bubi, ba followers oyogera nabo bubi, like you're totally indisciplined. Why are you crying for a man okutalabirira mwana wo? Why are you crying? When we wagenda Dubai, Saudi Arabia, we were a very good girl, actually a very good woman. I shouldn't even call you a girl. Wali mukazi mulungi. Kasita watuuke Dubai n'omera amalala. Ani Dubai yavaayo ng'akwogerako bulungi. Mbulirayo omuntu e Dubai yakwogerako bulungi. Bonna community e Dubai yali yakwogerako bubi. All the people around Dubai bali bakwogerako bubi. Buli omu ng'alina kyakwogerako nga kibi. Ne weematira wano wavaayo n'okolera Lydia Jasmine n'omukolera live. I went to church with Nakaka. You know, we met Lydia Jasmine. You know that this is my top #1 musician. You know, I love her music. All my phones, I have her music in my phone. It's full of her music. But you know what? When I reach the church, I'm like, oh, Lydia Jasmine. And say, Asha, come on, Munene, where you going? What did you want her to say? What did you want her to say? Kati gwa akufune muchi omanyi bameka betu ba musician betwagadde like ne twavinga their music mu masimu gaffe nga omwagalireyo nebwe noyagala buli wamu you be praised, you want to be seen, oyagala kubeera over ku front line. You're nothing wekakanye. Wasoma wano business administration gikozesa okulabirira omwana. You said you have numbers. Zikozesa okulabirira omwana. Bwafuna bunabya airport pickups, I'm doing an airport pickup. Nolowooza gwa gusoosemu omulimu. We have had people way back in the years nga bakola mulimu ogwo. Nga weebali awo. Nero okuba nti gwe okufuna some of us even would love to tuvuge munaye otutwale munaye. You know what? Ashakama nkomawo like ngongama ashakama nkomawo ashakama munaye jangu picking ewaka ngenda kutisawa. Because you're indisciplined and people are watching you. Clients wo benyinyi obavumiramu and you think some of us are going to keep quiet. Tetugenda kusirika. Ekyo kyowafunye kikugwana. Tulowooza nti gogo basoose okuzaalamu ne bakulekera obuvunaanyizibwa bw'omwana. Abantu babazaddemu ne babalekera obuvunaanyizibwa bw'omwana. Kimu okiteeka mu kamera. Obeera online nga bw'oleekaana buleekaanyi. You operating on someone's brains. Why? Bw'ofuna numbers za TikTok n'olowooza Uganda yonna ogirina mu ngalo. Omunene w'eggwanga omunene w'eggwanga ki? Ggwanga ki Uganda? You're stupid. Buli akukolera video n'akugambako osimanya you're a hater. You're biki. Not everyone is a hater. People feel the pain. Never gamble why. You can call the video. Sanga najira, she will respond like positively. Then you respond negatively. Some of us have grown on the internet. For internet, what day. Just because you went to Saudi Arabia, no smartphone, no tanikaye, you behaved very well in Saudi Arabia. But I took Dubai, you switched. But again, you got this guy called Smile Stubborn. And you thought you have the whole Uganda in your hands because you're in Dubai. You're making nails, you're making good hair. You still have those type of clothes. And you think you have it all. What do you have? And you think you're going to come on social media all the time. When people come out to give you advice, you think they're haters. You block them. You unfollow them. Because I've seen so many videos about you unfollow them because you block them because blocking. I don't give a fuck. Numbers on video not responding positively. Thank you. Thank you for the advice. Hey, she's a hater. Oh, she's a hater. Why is everyone a hater in your life? Why didn't you take these issues to your Nazar? Couldn't you sit your Nazar down? No, Nazar, everything on social media, everything on social media. What does Zagogo Basosokuzaram? Try to be humble.
be humble and discipline yourself. Byebyo no bannange nebaza buli abala video yange to the end n'olabula nga tobuskipinze mukono ndi musimu era nsaka Katonda kweky'osinga okwagala nyongera okujukiza ntuzuula omwagalwawo gwe nayina alina omwagalwawo ng'akubuzaabuza tokyamutegeera yeebuzaabuza olowooza oli omukumbe muli bangi munnange nsaba oyite ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tu inboxing tukuzuulire omwagalwawo ove mu bubuze ove mu kubuzaabuzwa otegeera ekituufu laavu enyuma ng'olina omuntu akwagala ate nga n'ekirala tulina airport pickup tulina services ennungi tukyusa ne ssente ate nga n'ekirala tugabirako ekimuli kya bwereere free wifi kuliko ne snacks tukola surprise ne delivery za buli kika esobola okuba birthday surprise oba ku mukolo oba wa munnange tuyite tukusurprisingira omuntu wo tojja kubeera ate nga wejjusa tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika okukyala birthday parties n'ebirala bingi nyongera okubaza bula video yange tuta enolabula nga tobuskipinze mukono ndi musiimu za Katonda kweky'osinga okwagala Ochano Media kokyali subscribe for more updates like share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwe ntekawo video empya